gwe ayagala okubeera nga okola emisuwa nga bw'olaba waggulu awo gwabeera mpa attention. Naawe omukyala ali eyo ng'owulira oyagala omusajja okubeera ng'alina omukira naye nga gulina emisuwa, kikuyambako okubeera nti bw'obeera obadde oli munda nga omukira guli munda, kikuyambako okubeera nti tegweveera oba nkiyite kweveera. Omukira gwali gukubaddekokko munda gw'omukyala n'owulira ng'olinganga atalina ky'owulira, olw'ensonga nti omusajja takola exercise, omusajja talya ku byakulya bye ŋŋenda kukugamba. So gwe omukyala ali eyo naawe omusajja ali eyo nga wandyetaaze okubeera nga ofuna ku mukira, omukira ogwo nga gulina emisuwa nga gw'olaba awo waggulu, wuliriza bino by'ogenda okubeera ng'okola. Omusajja making sure nti ng'ogenda okwebaka yambala bu pants oli loose nga tebukukwata, nti obeera obadde oyimye mu budde obwo obw'ekiro osobola okubeera ng'omukiro ogwo gutambuza omusaayi ne gubeera nga gutambula. Ekyo kijja kubeera nga kikuyambako. Weewale okwambala bu pants obukukwata ng'ogenda kwebaka kubanga eyo mu matumbi oyima. Bw'onooyima omukiro guno nga tegusobola okubeera nga gwerega bulungi mu stretch line, ojja kubeera ng'okosebwa, tojja kubeera nga ofuna oba oba na mukira ogubeera n'emisuwa. Then ng'oggyeeko ekyo, kino ky'ogenda okubeera ng'okola. Nga tonnaba kubeera nga weebaka gwe omusajja ali eyo, making sure nti osooka n'onaabako. Omusaayi gusobole okubeera nga gutambula, nti bw'onoobeera obadde ofunye okuyima okweyo mu matumbi oba ng'oyimye kwonna kwonna okuyima, obeere ng'oyima ng'omukira gubeera mu stretch line. Kubanga omukira ogunaabeera n'emisuwa gwe omukira oguyima ne gubeera mu stretch line bwe guti. Ogwo bwe gubeera gwewetamu, nakulagirira engeri gy'oyinza okubeera nga okolamu omukira gwo ne gubeera nga gukola ki, nga gubeera n'emisuwa. Then ekirala ky'ogenda okukola kye kiruwa? Tugenze ku byokulya. Emmwanyi, making sure nti no weemanyiiza okubeera ng'omeketa ku mmwanyi ezo ziyambako okubeera nga omukira okukola ki, nga gubeera n'emisuwa egyo nga bw'ogiraba. So gwali eyo ng'osobola okufuna ku mmwanyi, emmwanyi zino ezibeera ezitundibwa mu maduuka, ezibeera mu byayi osobola okuzikozesaako. Agamba nti oli w'oli ng'osobola okumeketa ku muwogo, naawe osobola okubeera ng'ogukozesaako, kijja kubeera nga kikuyamba. Ko gyantambye ssemuto, kansule ndi ofunyemu ekyobuyiga, beera bulungi, nkwagala nnyo.